Mu Luganda olwangu Omuganda agamba kati kabikuse. Kabikuse. Olutalo wakati wa Full Figure ne Tamale Mirundi Junior lulabika lubaluseewo. Oluvannyuma lwa video Tamale Mirundi Junior gye yakoze ng'alangira Full Figure obutaba na magezi, okubeera omubuyabuya, obutaasoma, everything yakyogedde mu eno video. But of course fena tukimanyi bulungi nnyo Full Figure ye muntu omu yekka mu nsi muno gw'otasobola kwogerako n'atakuddiza. Era essaawa zino tulinda bulinzi kyagenda kuddiza Tamale Mirundi Junior because yamwogeddeko bingi nnyo era njagala nawe weewulirireko mu bigambo bya Tamale Mirundi Junior. Bagamba obutasoma buluma okuze muwala kakkana nze entalo z'ogenda weeteekako all for what nammere tomusobola nkubuulira era nammere mulabi bulabi toyina tebakulimba Full Figure nti oyina wojjo sibira nammere mu gavumenti eno ebyo weerimbe weefere weepanke mu basiru banno nammere toyina kooti gy'ogenda mutwalamu wayina musiba wali nga yaakakuba nkiddemu amagezi gazze my sister mayinza kugamba amazima nammere wayina musibira wali nga yaakakuba poliisi gwenaasiba emusibira mu wiiki emu nkiddemu amagezi gazze bw'oloopanga omuntu ku poliisi wiiki neggwako nga tebamukwata eyokubiri eyokusatu oyo muveeko oyo aba akulemye nkiddemu amagezi gazze buli wogenda nga ku poliisi n'oggulako omuntu omusango wiiki esooka nga tebamukwata eyokubiri nga tebamukwata eyokusatu tannakwatibwa muleke oyo ogwo guba gukulemye omuntu poliisi gwenaakwata emukwatirawo poliisi tekuba bulango si kampani poliisi tekuba bulango nammere singa yali wakwatibwa singa bamukwata dda nammere yakulema nakugambirawo from day one njagala ogende nammere nga yakakusabula gye yalaga mbadde manyi gy'omuloopa gye yasookera nze nakugamba my sister bukyanga omanyiira wagwa ku ono omanyi baga nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba Full Figure wali omanyi nti ovumanya abantu wali omanyi nti oli wa kitalo nga bw'olowooza wagwa kwakusinga ku luno n'akufunyaafunya akusinga kukubisa ne gw'okutte ensi yonna ekimanyi nammere yakkuba buli omu akimanyi era ekyo teddamu nakwekaza kati bambi obusiru bwo n'olowooza nti you'll prove a point ozunga ku makooti kooti za nnyoko golo z'abalamuzi gwabasasula nze ndabyeko wano emisango egimaze emyaka 5 nga tegisalibwa my sister Full Figure kankubuli mu ggwanga lino tulina emisango that have spent 5 years without a judge hearing kyebayita power of people abantu abamu balina amaanyi agaddala ndabyeko wano emisango egimaze emyaka 3 ng'omulamuzi waali n'obujulizi weebuli naye nga basiba baguprospondinga mudde nga 18 omwaka ogujja mudde nga 2 abantu abamu tebazannyirwako Full Figure. Full Figure va ku bantu. Va ku bantu my sister. Abantu baveeko si gwe abazaala. Wono toyina gwe wazaala, toyina gwe waweerera, toyina gwe obuulirira. Oyina omwana musimpoke, lwaki tobuulirira oyo? Twala obudde obuulire omwana wo gwe wazaala musimpoke. Osibo ngamba Junior bakutwale mu family yo wo wa simpoke oli mutwala ddi ewa kitaawe.
nga tonnadda kunze anti osiibo ngamba he Junior mama wako twale gye bakuzaala go wasimpoko omutwala ddi bagamba bukokolo bugeyana nga full figure tonnaba kulonooza baana be bazaala walala gowone simpoko omutwala ddi simpoke yavaayo n'agamba ayagala omwana we mpaka nakati amagezi gakubula okwata omwana wo omutwale w'omusajja gye wamuzaala oli kuffe ababalala ekyo bw'onaakikola ng'odda awo ng'otandika okwogera ku baabalala naye naawe oba okyalina omwana wa simpoke nga ne DNA zaakolebwa ne zitadda muwala toyina ky'oŋŋamba nze siri bano bakasuku b'omanyira ne basirika omanyi fulufigo olina ekizibu kimu olowooza abantu bakutya abantu abagumira obusiru bwe tekitegeeza nti bakutya kwagwe toyina kiddako wagwa ne mu kalulu toliimu baakugoba kyakaaliwo gwe wakolanga mu kalulu nga tokyamukola mu kalulu oliwa pulezidenti ayinza okutambula n'ava eggulu nadda embaale nadda embalala nga toliiko gwe gwayagala obutaalanga ki baakugoba gwe era fulufiga kankubikire baakugoba dda kabagira okulanga amagezi toyina oli kukusaasira ovuma kusaasira eyakalaba pulezidenti George fulufiga wakoma ddi okulaba Museveni tudde mazima va ku bino byolimba abantu byeweesudia wakoma ddi olaba pulezidenti Museveni wakoma ddi beera wakisa omanyi baga nti okukiririza mu birimbo byo kyekizibu wakoma ddi obeerawo weerimbalimba wakoma ddi olaba pulezidenti Museveni yogeza amazima akyayagala okukulaba gwe bakusaasira bonna bagenze babebekulu babuchamani bonna bazeeyo bamulabe bakamiliyoni bakenzo gw'obuliddewa nga toliiko kubanga tebasobola kukkiriza state house bakoowa wabatuuka wano bajjeno nalweiso ne batuula ne bakubuulirira nali ne muwala wa jjeno nalweiso ku birthday yange if you don't know bakubuulire nze gw'omanyira nali ne muwala wa jjeno nalweiso ku birthday yange jjeno yamusindika naye nga buli omu akutuuse wano buli omu n'akubuulirira gwatalina magezi atategeera wabaaki n'ova ku bantu full figure atalina magezi atategeera buli omu akubuulirira lwaki abantu beesonyiwa nodda mu kyakaali nodda ku kabampaana akutuusezaawa so wakyalimu eyo nuwe enkadde mbulira ya advisor avuga nuwa gyovuga enkadde yonna emitto giguddemu omanyira ffe abavuga empya nvuga Mazda X5 egula nuwa zo 4 genda mu bondi naawe ogule gwe tetuli banaku nga bw'olowooza muwala golaika waliawo sigalo sente wakaziraba ffe tukulidde mu sente b'omanyira nvuga Mazda mpya nyoko teyampola bawo simpoke teyampa wadde n'ekikumi ene motoka bawo simpoke si yagigula ene nyumba gye nazimba gye ndimu bawo simpoke si yagimpa full figure nze nzijako akamanyiro obwawo sigalo bwakulemeramu obukomba box manya abantu abaliko bawo sigalo mulowooza nti engeri gye wakombanga box buli omu nze sibonaabonangako nze siina kyenkwetaaza sikwagala siri kwagala nakukoowa nze toyina wa munene gye wali ontutte mukwano ebyogera nakutwala wano nze wali ontutte wantu gwe
nga bwe wantwala ewa Genosale nga wantwala yoddi nga wantwala yoddi okyasala ekapeeka gwe nga bagobera ku gate ewa Genosale ng'ogenza okulopa Nammere ebyo nga tobinyumyako we bakutwala emisinde ogenze ewa Genosale ekapeeka enzize wana Nammere yankubye bakugamba tokapa va wano otuto olugezigezirwa enzize kulopa Nammere Genosale bagoba oyo ku gate taddamu okubalimba ate era full figure nzonsesa Genosale yakuwa $5,000,000 yagamba atya teyagamba onsonyiwe nkulagano email za Geno yagamba atya teyagamba onsonyiwe mugenda omanyira abantu nze nagana okumanyira muwala nje siri bano babbula akasuga bomanyira bakasuku ne bakusirikirira ate Nammere yakuba bitono nze nja kusanga nkukube wano bakuba emigere wakola woki Nammere yakuba emigere wakola woki odduse ku poliisi okubidde buli omu babbalamu bw'ovuma bosi bantu gwe buli omu omuvumye kati wali weesiba ku sipiika Anita Amongi mbwakyawe Nammere ayagale gwe gw'olina abantu kifulu figa bosobola okumobilizinga Nammere mobilize Masaka tobola ba speaker tamuta holodduse wa speaker Anita Amongi bannange wali aloza ati speaker agenda kwata Nammere ne fulu figa toyina magezi bali wakabalaba gomanyi nti speaker Anita Amongi yawerera Nammere ku university nkiddemu amagezi gazi omanyi nti speaker yawerera Nammere degree y'amateeka ngoli Makindi otunda mayirungi gwe bali tebakwagala they don't love you ogenze wa deputy speaker tayebwa and deputy speaker bank namugamba nawandikira deputy speaker ze mwenye mga that woman is mad jolaga jetudda uba wakavayo nga tuyingira naye olunaku lwe wavuma Major Emma nabadde naye awo baba wabala bubi my sister olunaku lwe wavuma Major Emma onkubidde essimu ekiro Junior yogera ne